obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Tubaniriza olunaku olwaleero mwenna abeekumira ku mukutu gwa Unique Media. Tubabuuzaako nti mwasuze mutya, mwasibye mutya, era mbabuuza Mukama yeebazibwe. Ensonga lwaki mbuuza mwasuze mutya, mwasibye mutya, lwansonga nze simanyi time gy'olabirako vidiyo eno. Oyinza okuba ogirabye wakazuukuka, oyinza okuba ogirabye mu lunaku nga wazuukuse dda, kyola mbabuuzaako w'entyo. Samike ge mannya gange era nga mbeera yenze agenda okuba nga ntambuza n'olwaleero puroguramu y'olunaku olwaleero ne muweereza wa Katonda. Twamulabyeko mu episode emu gye twataddeyo nga nnyonnyola ebintu byannyonnyola bya bwa Katonda ate omulimu gwe yaba agumaze. Tera nnyo bagamba nti wendeeta omuntu wano omulimu gwe gwakugamba y'oba oli awo gye yalabye Katonda bye yamutumye. Omulimu gwe si kukaka bikkiriza, osobola obbikkiriza, osobola obbigaana gwe n'ogamba ebyo bya kisiru sibyagala balimba, naye ye omusango gwe ogw'okuleeta obubaka bubeera bumugiddwako. So amanye ebintu bingi era time gye tunaatufunye naye Mukama gy'atusobozesezza nga nabagambye twamunoonyezaako bunoonya. Time gye naatukomya we tujja okukoma ate tugambe nti weewaawo ebyo tusoose okufuna. Naye njala nsooke muwa omukisa ddewa babuuzeeko then nyanjule leero tugenda kwogera ku ki, tugenda tutambulira wa Mukama musobozese okubeera nga tugamba byatadde ku mutima gwe. Maama
Mukama yeebazibwe. Awe bw'ekitiibwa Yesu abooluganda Mukama yeebazibwe. Nange mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ayatufiiririra ku musaalaba. Twebaza Katonda kubanga mulungi n'olwaleero alutuwadde. Olwaleero luno lwe tulinawo ffe ngaffe kati buli olukya lwe tuba tulinawo, neera Mwoyo Omutukuvu ajja tukulembera atuluŋŋamye mu ebyo by'ayagala twogere. Okay. Ajjo nno neerabidde nga tutandika okugamba otuwe ku ssaala nga tutandike program jo twatandise butandisi. Neero nja kusaba tuweyo ku ssaala tutandika program nako olwaleero tugiwongeyo. Kitaffe oli mukulu, oli mulungi, oli w'amaanyi, ojjudde ekisa n'okusaasira. Twagala okukwebaza olw'obulungi bwo eri ffe abakyali abalamu, nga tukwebaza okutuwa obulamu ne tuba nga tukyali mu mubiri guno tusobole okukyusa ebyo bye tutannaba kukyusa kubanga oyagala tweteeketeeke. Ne kaakano tuli wano nga tuli mu maaso go, puroguramu eno tugireese mu maaso go, n'abaana bo bonna abagenda ogiwuliriza tubaleese mu maaso go, nga tusaba gwe Mwoyo Omutukuvu abaagala ennyo obayigirize ng'entegeera yaabwe bweri okusinga nze bye ngenda okunnyonnyola. Mukama gw'oba oyigiriza kuba gwe musomesa omulungi. Nsabye mu Kristo Yesu, amiina. Okay, kati ejjo twakomye ng'onnyonnyola ku buvunaanyizibwa obw'abasumba. Kyenasinza okukwatamu watugambye point blank nti abasumba Yesu yakulaga nti yabagoba. N'otugamba era nti ekyabagobya nti obuvunaanyizibwa bwabwe baabusuulanga. Kati ndowooza babusuula kyolaba kyagobeddwa. Naye olina kyewakoonyeeko ekyokugamba nti abantu omusumba alina omumanya endiga ye era mu buvunaanyizibwa bwe okumanya endiga ye. Lwa nsonga wagereza ku ngeri y'abalaalo nti n'ogamba lwa nsonga ebawa ente webeekuwa amata kitegeeza olina ogifaako, tosobola kukama nte gy'otawa biwata. Kati njagala kumanya abasumba bano nga baba ne congregation nnene, buli omu yaddala kisoboka okuba nga bamumanyi oba then ekirala senga endiga eno ebula, of course ng'ebadde ekuwa ekimu ekuwa ekiweebwayo yo kunjala okattanya bulungi kuba bayinza okuddayo ne beeyibaala yo tevunaanwa. Musumba yavunaanwa ku lwayo. Mukama mulungi. Kati nze we nali ndaba nga Mukama andaga engeri gye yagoba abasumba. Yabagoba lwa nsonga babbi. Era nze ekyo ekintu bwe nali nkiraba poyinti eyasinga okubagobya yali nti babbi. Mbubajja wano eno kuba yali annyinnyonnyola bajja wano eno ne batandika bulungi nti kati bwe bamala okutandika mbu ne bakola obubbi nti kati nti n'endiga ze mbu tebaziriisa bulungi, mbu zitandise n'okufa. Ng'agamba nalina ekisibo kyange kinene kati zizo n'okkendeera zikendedde nga n'okukogga zikoze nga yagamba babbi. Kati nze kye nategeera omuntu nga tuzzeeyo eri ku ky'obusumba nga nkuzzayo eri ku kyokulabirako ky'obusumba. Ente ne bw'oba olina nnyingi mmeka ozimanya.
ozimanya kaakati y'ensonga y'okuleetawo abakozi. Gwe nga gw'oleetawo abakozi ngenda kuddiramu mu kyawandiikibwa. Olaba ekitabo ekyo eky'ebikolwa by'abatume. Bajjanga ne bawera, Peter n'abuulira enjiri ne bawera. Naye bwe baaweranga, Peter bonna si ye yabamanyanga. Kyova olaba ateekawo ab'obuvunaanyizibwa obulala bakola akakiiko. Babuyambeko. Kati ne tujja tulaba Stefano ono yali avunaanyizibwa ku byokulya nga bamulonze nga y'anaagabira oba abantu emmere oba avunaanyizibwa ku byamufumbiro. Kaakati bw'oyina ekisibo ekinene kikuvunaanyizibwako okuba n'akakiiko ako n'olondamu abantu kati n'omanya nze waliwo gye nasabira. Neebaza Mukama era olw'ekkanisa eyo kati tubaamu bangi. Mwenna temujja kutuukirira musumba oba omusumba abamanye, naye mujja ne mubaamu ne zino baziyita home sales. Kakati ab'ekyalo gundi muyina ewammwe, ne muba n'omukulembeze wammwe, oyo yasigala ng'akola ki? Ng'abatambuza era naye abanga era omukulembeze yaba kati abaliisa abalungamya. Kati ekyo nakyo kiba kirungi. Naye ng'amazima go gali nti kye nalaba abantu kasita bajja ne bakuŋŋaana mu kyaki eyo obavunaanyizibwako olw'ebintu by'obawa. Era omukulembeze ono ky'abaali oba engeri gy'aliisaamu abantu ekigambo kya Katonda n'abaana kye baba. Kaddemu. Omukulembeze kyali oba engeri gy'abuuliramu ekigambo kya Katonda abaana kye baba. Kuba olaba kasita oyimirira bw'oti ku kituuti n'oyimirira, enyimirira gy'oyimiridde, ennyambala gy'oyambadde okuva ku mutwe mpaka ku bigere ng'oyimiridde mu bantu, abaana eri baba basoma. Bakusoma enviiri z'osaze ne bazisala ng'ezo bagala kufaanana taata waabwe. Bagala kufaanana musumba. Ne bakusoma ennyambala gy'oyambala nga tonnaba kwogera. Ne bakusoma enjogera gy'oyogera. Era ebiseera ebisinga bw'onoogenda mu kkanisa ezimu ojja kusanga babuuliranga kitaabwe oyo. Tekisoboka kubanga obuulira birala ng'ate kubanga ekyakolwa kiba kirala. Kaakati ne tulaba nti ensonga eyo eva kw'ono omubuulizi abuulira ne kiki ky'ogenda okugaba. Kati kyenjagala osooka okubuuza, omusumba ono akoma ddi okuvunaanyizibwa ku ndiga? To what extent? Nti waliwo endiga eno weekula ng'alina gita oba ntegerekeka? Nti akoma ddi okubeera nga kati eno yo ekuze kati emanye ekyokukola? Kubanga nze nga nze kyenzikiririzaamu nti omusumba aliwo kubuulira kulungamya abantu bano, naye we bakula balina okufuluma nabo baleete abalala, balina kufuuka ba disciples. So akoma ddi? Kati nga njagala kuddayo nyongerezeeko ku kiri ebintu bye tubuulira abantu nabyo tujja biweera embalirira. Ebintu bye tubuulira abantu tugenda biweera embalirira. Ojja kuyimirira obuulire ekigambo oba oluusi obuulire ebigambo nga si kigambo. Naye jjukira Bayibuli egamba nti buli kigambo ekifuluma mu kamwa ko omuntu ky'ayogera ogenda kiweera embalirira.
kati tulina okuyimirira nga twegendereza nga tuliisa bano abantu ba Katonda ekigambo babuulire obwakabaka obwa Katonda kyeki kubanga ekyaleeta Yesu Kristo wano ku musaalaba teyajja nti nno tugaggawale teyajja mbu nno tufune biki yajja okutununula mu kino ekibi kye twali twagwamu era ng'agamba obwakabaka obwa Katonda butuuse Yokaana yajja agamba mbu bunaatera okutuuka naye kati bwatuuka kati enjiri kitegeeza kubuulira abantu kwenenya era bw'osoma mu Matayo 3 awo ku 2 ekikatiriza bulungi ng'egamba nti enjiri obwakabaka obw'omu ggulu butuuse kati ng'agamba mubale ebibala ebisaanira okwenenya naye bwe kiba si kyekyo embazzi bagitadde ku kiti okutema buli muti gwonna ogutakola ki ogutabala kati nga tuzzeeyo kwena enjiri abasumba bano benalaba nga babagoba ekyabagobya kwe kubuulira ebintu ebitali njiri baira banirabdo kikubuuza mbe ekyabagobya ki ekyabagobya kubuulira bigambo si kigambo kati ng'ate enjiri eri nti mwenenye kubanga enjiri etaliimu kwenenya teba njiri Yesu yajja tube n'obulamu mu bujjuvu olaba obusika bwaffe si bwa wano eno ku nsi ffe tulina kuddayo eri mu kiri ekifaanani Katonda kye yatutonderamu kye twafiirwa kati kyekyo ekisinga obukulu ekyaleeta Yesu ku musaalaba kati bwe tuba twenenya nga twenenya ebibi ebyo bye baatukolera bye twekolera abakulu abo abasookawo bye baakola kuba babituyingizaamu omuntu azaalibwa nga tamanyi ne weesanga ng'ate ebibi bali bye baakola ate naye byali mu kukola kaakati ekyo Katonda kyasinga okwagala era edde emabegako eyo byalinga birungi abantu nga bagamba Yesu anaatera okudda ekintu ekyo abatume bakibeerako nga bagamba adda okuva eri ku batume ekyo Katonda kye yatulekera ng'agamba nzira mangu ayagala buli muntu amanye adda mangu kubanga bw'oba omanyi nti adda mangu kigenda kuleetera okweteekateeka kati bino eby'essaawa oba eby'ebiseera byagenda okudda si byaffe kumanya kye tulina okumanya kiri nti adda mangu kyekiri era jjo kye nabadde njogerako nga ŋŋamba nti ne bw'aba tannadda omu kufa agenda naye bw'oba ogenda wa okiwulira bwe bino ebyo obadda ddi obadda nkya ng'osobola n'okugenda enkya kaakati nga tannadda gwe ng'ogenze ogenda wa kati ng'awo weewali ekintu ekikulu nnyo kye tuyina okwebuuzaako anaatera okudda kituufu ffe kyekyaffe kye tulina okumanya tubeere nga tumanyi nti anaatera okudda kubanga era waba tannadda ekituufu kiri nti ffe buli lunaku waliwo abagenda question eri nti gwe woogenda kati kale nga tannadda kuba anaatera naye tetumanyi budde tetumanyi ssaawa tetumanyi ddi tuwaba tannadda gwe n'ogenda ogenda wa kyekyandibadde ekibuuzo ebyokukomawo kwe tulekerawo mukolera time table kuba tetugimanyi tulekerawo okwagala okulowooza nti tumanyi nnyo Katonda nze nno wendowooza ako kaba kafuuse kamanyiiro omuntu w'otandika omulaga nti omumanyi nnyo ate nga teri amanyi Katonda tera nnyo okujjukiza kali akantu ke waŋŋamba akawono omwami sitaani gwe yabonyaabonya Katonda Yubu nti olaba Yubu naye yatuuka nga tamanyi siza teri amanyi nnyo Katonda naye mutandika okwogera ebbanga abatandise
okugira ekitiibwa kye nti mmwe kati mumanyi ate tetwerabira nti abantu kyebeeraya nti Katonda wa busungu ekisa kingi naye atera wa buki wa busungu kati ku bapasita bwe yatuviirewo ddala naye gyatuviirewo nga buli kimu tukyogedde babuulira njiri ki anti kati gy'owuliddeko kati oba gye baakulaga kati olaba ku ssaawa zino omuntu ajja kulaba ekibiina abuulire enjiri egenda okunyweza abantu mu kibiina okiraba ojja kulaba ekibiina nze nnina abasumba bangi mikwano gyange kati ntuula bwe nti mu kibiina nga ngenzeeyo okubakyalira nimulaba ng'abuulira ne tudda eri ne twogera nimugamba naye musumba lwaki abantu tobagamba kino na kino naŋŋamba nti abantu abo obalaba bw'onootandika ebyo ebintu ebyo gwe kayite si byoyogera wano tewagenda kusigala muntu n'omu kaakati ekintu ekyo kinsigalako nimmala nineebuuza abantu bano babo abantu si baabasumba ba Mukama abantu ba Mukama bwe buyogera amazima g'omanyi abasumba abo bamanyi amazima bagamanyi bagaana buganyi kugoogera naye amanyi waagoogera tasigaza bantu kati ne kino kye baŋŋamba mbu nno babbi bo batunuulira kibiina bakiggyemu ng'okwegomba kw'emitima gyabwe bwe kuli atunuulira ekibiina n'atandika okubala okiwulira bakamye ntya kati n'ababuulira ebintu ebigenda obbakuumira awo jjukira mu bana ababa bazze mulimu abantu ababa bazze nga balwadde kati nga gwe Mukama yakwesiga gw'olina eddagala erigenda obbawonya naye kati buli lw'otabawonya kyekiri Mukama kye yagamba mbu abantu bange bawonyeza ekiwundu kyabwe kyakungulu kwokka babagamba mirembe mirembe so nga tewali mirembe kiri mu Yeremiya ne bawonya ekiwundu ky'okungulu ekiwundu ky'okungulu kyeki kwe kubalaga bino ebyawano ku nsi ng'ate tulina kubalaga bya bulamu butaggwaawo buli obulamu obutaggwaawo bwa mirembe na mirembe kati ekyo Katonda bwe buvunaanyizibwa bwatwagaza ffe okubanga tulaga abantu kuba eri teri kufa omubiri gujja kukaddiwa gujja kukoowa oguveemu naye eri gye tugenda wa mirembe na mirembe era yeeyo gye bayita future abamu bamanyi mbu future ya wano future yeri eri enkyawaffe aw'emirembe n'emirembe obwo obulamu obutaggwaawo kati nze amagezi ge nsobola okwogerako awo abantu bano ba Katonda Katonda yabatwesigisa bwesigisa obakolemu omulimo obawe kye basaanidde okufuna ate era bw'omala okukibawa oddayo eri n'omubuuza abantu bano mbakole ntya ekibiina kino kyonna ekiri bwe kiti nkikole ntya Mukama abeerawo okuluŋŋamya abantu be Mwoyo Omutukuvu abeerawo okukuyamba engeri gy'olina okutambuzaamu obuweereza obwo naye kye nalaba abantu bwe bamala okujja ate bava ku Mukama waabwe ayina obbawa direction y'okutwalamu ebintu ne batandika kukola bo nga bo baagala ye kubanga nze kye nalaba Katonda tayagala malala tayagala kamanyiiro n'okwegomba n'okunyooma biri bina amalala kamanyiiro kwegomba kunyooma n'okunyooma kati ebintu ebyo byonna bye bigobesa bano abasumba malala kamanyiiro kwegomba n'okunyooma kakati jjukira ye yakwesigisa omulimu ogwo
naye kati otandise ogukola olaba kati bw'oba ng'oli mulunzi n'owandiika omukozi munange ente ezo n'oli mukama waazo ziba tezimumanyi nnyo naye zimanya gw'abeera nazo gw'ozitwala okunywa amazzi gw'oyogera nazo ozibeeramu eyo wakati ng'oziraba omanyi lwaki bazibeeramu wakati baziwulire nazo zibawulire zibategeere beemanye naye kati abamu era Mukama atusaasire olaba Yesu kye yatulaga nga yatulaga yabeera mu bayigirizwa be wakati batuulaawo wamu bwe batyo atambula nabo ababeeramu bamuwulire naye abawulire kati n'osanga obuzibu ebiseera ebisinga ng'abasumba bo baagala abantu bawulire bo bokka. Okay. Kale no mweza Katonda ayogedde ku basumba okubeera nga tebaagala kubuulira bye balina kubuulira olw'ensonga abantu bajja kudduka. Nze kanjogereko ku ndiga. Endiga njagala mutuuke ku ssa eryagala ennyo abantu ababagamba ebibakaayirira. Omuntu wakugamba ekintu n'olyanga kikukaayirira todduka buddusi tomukyawa wabula mubuuze nkitereezezza ntya okubecoming a better person. Kale kakati awo nzija ekibuuzo maama. Buli muntu yeetaaga omusumba, buli muntu yeetaaga okusumbibwa. Kuba nyinawo mikwano gyange n'oyogera naye n'agamba nze Yesu ye yandokola ye kennyini. N'omugamba ate naga basumba abo sibeetaaga. So munjogere nnyangu kuba nze nkitutte engeri gy'onnyonnyodde omusumba bamwesigisa ekibiina kino abakuze nga wona abeera ewaka nti batuzaala ewaka maama taata ne bakukuza ate luwootambula n'ofuluma ennyumba yaabwe naawe n'ogenda n'otandika ki. So abamu bembaddeko nabo baŋŋamba abamu tebeetaaga basumba nti Yesu ye mukuza waabwe, Mwoyo Mutukuvu ye mukuza waabwe. So buli muntu yeetaaga omusumba regardless Yesu yakulokodde abamu naye muli batono mu abayambibwa Yesu n'abanga yennyini yakoze eki yazza abasinga ffe tubuulirwa enjiri ne tukola ki. So buli omu yeetaaga omusumba. Kama yeebazibwe. Amen. Buli muntu yeetaaga omusumba. Naye obuzibu bwe buli ku ssaawa zino omusumba yaani? Tewali muntu atazaala kati mpulira abagamba mbu kitaffe mbwa ali mu ggulu mbu ye kitaffe tetuyita omuntu yennaani kitaffe. Naye nze ekintu ekyo bwe njagala okukinnyonnyola kyawukana ku ebyo bye boogera okusinziira ku ekyo kye mmanyi. Nze nalokoka nga Yesu yennyini yambuulidde enjiri okulokoka okuva mu Busiraamu. Kati singa saafuna basumba kulerebwa temwandindabye. Owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosan Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ekisooka omuntu atalerebwa tosobola kulera. Singa salerebwa tosobola kulera. Ate nze kati kankugambe neebaza Mukama nze waliwo abantu benkozeemu omulimu gye bali
naye nange ninkitegeera nti oyo mukozeemu omulimu naye ate nga kiri kyobadde ombuuziza nti babeera nabo bbanga ki kati bw'omala okukola omuntu oyo n'owulira ng'omukozeemu omulimu omuwulira nti mute kubanga nze waliwo abaana mbeera nabo kiseera n'omuta n'addamu n'agenda eri ewaabwe n'abuulira enjiri naye n'atambuza obubaka nakino ekyokubeekuumirako ekibiina n'okyekuumirako nnyo si kirungi tuyige ku mukama waffe yesu yabeera nabo n'abeera nabo n'atambula nabo ekiseera bwe kyatuuka n'abalaba nga bagwanidde okulekebwawo n'abata kati era ne bwe yabata n'abalekera omwoyo omutukuvu abaluŋŋamye kati ate era bwe yabalekera omwoyo omutukuvu nga era twogera ku ky'omusumba bwe yabalekera omwoyo omutukuvu teyagamba mbu mwenna muluŋŋamizibwe ng'omwoyo omutukuvu mwenna ffenna tumulina naye n'abalekera Peter yamugamba liisa endiga zange onjagala liisa endiga zange kati tekyakoma eri ku Peter yokka kisigala era kijje eno waliyo omuntu gwe bagamba liisa endiga zange n'olwaleero yadde nga baabagoba naye mulimu abo bataagoba ze bambuulira ku sayidi gye baagoba naye ate walimu oli n'ekiro kya leero nga mukama ekiro ekiyise yamugambye liisa endiga zange okiraba kitegeeza oyo amwesiga liisa endiga zange kaakati ekyekyo ekyokuliisa endiga tulina okuba ng'otunuulira obaliise ate omale obaleke nitukomawo ku kyo buli muntu okuba nga yeetaaga omusumba nze singa saabeera mu basumba kunyambako be bakumanyisa Katonda kiki kyakwagaza kati Katonda ajja kutandika n'omwana ayogere naye omwana ono nga tabitegeera naye bw'aba tabitegeera mu bali abasumba gy'agenze mulimu ababitegeera Katonda tasookedde kugwa okwogera naawe ekyo kikulu ayina abaweereza ababo bolaba be yayogera nabo kati gwe yayogedde naawe oyinza okugamba mbu olabye ekipya mbu oba kisookedde ku ggwe naye nga tekisookedde ku ggwe kyova olaba kasita ogenda eri osula ebintu ng'obirabye ogenda okuwulira ng'omusumba byayogedde naye ng'eno wasuze mu kuyigirizibwa wasuze ne bamalayika nga bakuyigiriza kiri bwe kiti kati tojja kukakasa nga towuliddeeyo abyogera kati abasumba tubeetaaga bannange tubeetaagira ddala era sitaani kyakubidde nnyo ekkanisa agamba nti buli muntu mukulu nti olw'okuba nafunye okwolesebwa nga nagenze mu ggulu kitegeeza awo ngenda kutandika ekkanisa olaba ebintu bino byenkugamba kuva we nalokoka 2013 2013 omwo natandika okulaba ebintu bingi 2014 bingi naye nga nina nyambibwako nga nina omukyala bambi yankolamu nnyo omulimu kyenva njogera nze nga nze twetaaga abasumba kubanga wonooba tolina musumba ogenda kuwunga amaloboozi ago togamba mbu lya Katonda lyokka lyeryogera amaloboozi ago gajja nga gali abiri Katonda bw'amala okwogera ekigambo sitaani ng'ajja ayogera ebigambo ng'asaabulula ebya Katonda atajjira mu kiri kyennyini kuba yaba abiraba asiiba mu mwoyo asula mu mwoyo kati otoyina ngeri gy'ogenda kubeerawo nti nze sirina musumba njagala abasumba abo tubaagala oba babi oba balungi ng'omwana ayagala okukula mu bwa Katonda togenda nga bwe tuteesalirawo abalungi batuzaale
kati awantu awo wooli Katonda wakutadde olina byogenda oyigirawo beerawo kakkana mwawo awantu awo woolaba nga awabi Katonda wakutadde si gwe asoose okubeerawo waliwo abaaliwo genda obuuze Samweri yali talaba nga Eri ne batabani be nga babi lwaki yabeerawo we yalina okubeera kati ekyo kyeŋŋambira nti buli muntu yeetaaga omusumba okiraba gwe beerawo n'okwolesebwakwo n'ebyo Katonda byali mu kulaga nga bw'osaba Mukama wano nkola ntya wandaga kino laba bano bakola bino nkola ntya era Katonda tasirikirira mwana ono asigala ayogera naye nga Eri bwe yali awo yali azibye n'amaaso naye omanyi nga yayamba Samweri yamuyamba Samweri ng'atandika okuwulira eddoboozi lya Mukama yamugamba nti bw'owulira akuyita gamba nze nzuuno Mukama yogera kaakati ekigambo ekyo bano abantu betubeeramu Katonda abamanyi si gwaba ayina obbasomako ensobi gwabamanyi wekka ne Mukama waabwe abamanyi naye ateeka ekigambo mu magezi gaabwe bw'amala okuteekamu ekigambo ne bakikugamba n'okikwata n'okinyweza okiwulira kati ng'ono gwe baagamba nti kola ki bw'owulira ayogera gamba nze nzuuno yogera ekyo n'akikwata n'ekirala ekyanneewuunyisa mu Bayibuli Musa yakulira mu lubiri lwa Falaawo bwe yava eyo yonna eyo mu lubiri lwa Falaawo gye yali Katonda yali amulerera eyo ayina byamulaga n'amugya eyo n'amutwala e Midiyaani ono omusajja Omumidiyaani Jesero yali kaŋŋambe oba yali si mulokole tugambe bwe tutyo naye yaleera Musa n'amulondoola ne gye yagenda n'amugamba kiki ekyo ky'okola abantu abo ojja kuzikirira nabo toddamu kukola ekyo kyekiri ky'obadde ombuuza ekyabasumba okumanya endiga ezo zonna Musa yalina ekibiina kinene naye ani yamuwa amagezi ag'okulabirira ekyo ekibiina Jesero Katonda ateeka ebintu mu bantu bano betwagala okunyooma wayogeddeko kama akyawa okunyooma amalala okumanyiira n'okwegomba kaakati Musa ono n'aweebwa ono Jesero amagezi ng'agamba nti yawulamu bw'oti ne Katonda anaaba naawe yakamuteerawo nti Katonda abe naawe mwaga amagezi genkuwadde osobole okugakola naye owooluganda njagala okugamba omuntu ng'amaze okufuna ekibiina tajjukira gye yava kubera Musa yali waddembe ogamba ogaana tumanyi na bya Katonda kusinga naye yakkakkana n'awulira kati olaba bano abantu banyooma ate buli lwonyooma kwe kufaako mbu alaba oba oli musajja wa Katonda lwaki toyina bantu nga bennina amalala okunyooma kuleeta amalala ate amalala we gajja yagala obeerewo akabi kuleeta okwegomba so bitambulira ako ke kamanyiiro ate Katonda tayagala kamanyiiro era abantu abali eyo mwenna nga mulina okuyitibwa akamanyiiro katta okuyitibwa Katonda tamanyiira tamanyiirwa tewali amumanyi nze bwe ndeeta ebyokulabirako ebyokutya Katonda ono atamanyiirwa olaba Musa Katonda yamujulira n'agamba nti nze omuddu wange Musa nja kwogera naye maaso ku maaso nga bwe tuti we tulabagana nti naye mmwe nja kwogera nammwe mu birooto kaakati ekiseera bwe kyatuuka
okumanya Katonda tamanyiirwa. Yamugamba Musa tojja kugenda mu eri ensi gye nakusuubiza. Olwokuba yamujeemerako. Nti wagaana okumpeesa ekitiibwa mu kibiina ky'abaana ba Isirayiri. Teekateeka Joshua. Okiraba? Kakati Joshua ono mwabagamba mbu nno temwetaaga basumba. Mulabe Joshua, tojja kubisobola nga tolabye. Tojja kubisobola nga toyina akulera oba mubi oba mulungi. Kubanga mukulera okwo olina by'oyiga. Olina by'oyiga. Ate n'ekirala kati by'oli mu kulaba kati yes tukkiriza Katonda abikulaga. Naye tonnabitegeera. Kati w'otabitegeera ojja bikoleramu ensobi. Kati manyi yala tuve kumu. Kati awo ekibuzo kyange wenkijja ndabye Katonda. Nja kyogerawo entyo lwa nsonga singa okulaba kati buli omu nalabye Katonda. Ndabye Katonda obaka abumpadde. Nkola ddi ekibiina? Oba buli alaba Katonda ateekeddwa okukola ekibiina. Because mbalaba oli wajja n'ayogerayo emirundi 2-3 ogenda owulira yakoze ekibiina ki. Kiina kuba kitya? Kakati nze nga njogera nga nze ku sayidi yange kyemmanyi buli muntu alina okuyitibwa kwe. Oyinza okulaba Katonda ng'oli mutume oba nga akutuma okukola ki? Akutuma genda ojja kugenda oŋŋambire abantu bange. Naye nga takutumye kukola kibiina. Mulimu abalaba Katonda nga bannabbi. Mulimu abajja okulaba Katonda nga basomesa. Bagende basomese. Mulimu abalaba Katonda nga basumba. Kikulu nnyo okubuuza gwani mu maaso g'oyo gw'olabye akuyitaani, si ensi ekuyitaani. What is your purpose? Kakati sigamba mbu nno bw'oba olabye Katonda ddukira ku midiya ogenda olabe oyogere by'olabye. Nze nkugamba bino bya 2014. Bingi natandika biraba 2014. Nze saalokokako mbu nno njagala nze kuweereza Katonda. Gwalokoka nze yandeeta buleesi. Yaŋŋamba bugambi kkiriza kati byali nze lwenzikiriza mba mmanyi kiwedde. Kati nisimanya nti emabegawo okukkiriza okwo aliyo ne byeŋŋenda okulaba. N'entalo zibaamu. Kakati ninzija kati Mukama eneeno mu kusooka najja nga nteekateeka nga njogera ku sayidi yange nanteekateeka namugamba ebyo sibyagala. Mukama atusaasire era atusaasire nnyo kubanga nze Katonda sajja mu kanisa mbu nina kye mwagalako. Era ekintu ekisinza okuntawaanya mu bulamu bwange kali ke namugamba nzite n'anzitawo akamanyiro we kaakoma kyenvudde mbagamba Katonda tamanyiirwa. Bwe yabiŋŋamba nga namugamba siyagala niŋŋamba nze ndeka nze ntuule mu katebe nga njagala kuba mulokole atuula mu katebe ng'ano bwe tutudde mu kana akatebe mpuulirize nzire ewaka bwe mba nina kye nnina ŋŋende mpengayo. Ebyo naye nandaga nga si byakola ki si byayagala. Wadde waliwo bo nga gwe olina kukola ekyo. Kaakati abooluganda abali eyo okulaba kwo Katonda si kwe kutegeeza nti oba toyina lerebwa kuba Samweri ono tumuyigireko. Yalaba Katonda ng'ali mu nnyumba ya Eriya yaziba amaaso nga ne batabani be bakola ebibi naye Samweri yaweereza bulungi. Kati mubiri byennyini bye yali yaali mu kulaba Katonda mwe yamusomesezanga. Okiwulira mu ebyo byennyini by'olaba ebibi ono Katonda wo mwagenda okujja akugambe ekyo tekiri bwe kiti kirina kubeera bwe kiti. Era tulaba bana Eri bwe yavaawo Samweri yaweereza bulungi obuweereza bwe olw'okubeera mu nnyumba ya Eri. Nze nange awantu we ŋŋamba nti nalerebwa waliwo omukyala yankolamu nnyo omulimu. Omukyala oyo
Mukama amuwa omukisa teyampisa bulungi kale mu kulaba kwange kuli eri yali tampisa bulungi naye yakuyamba yanyamba nnyo ansuza ntunula nga tusoma bayibuli bw'amala buli gye weyawulira nga wali okusaba nga ntwala ne bw'ogamba tolina transport akugamba jangu tugende kati abantu bano Katonda alina kyabakozesa ku ggwe gojja kulaba ng'oyo omuntu oyo yagenda mu sitaani naye ne sitaani aweereza Mukama omanyi nga sitaani aweereza Katonda mbadde sikimanyi ekyo sitaani aweereza Katonda kati olaba nga sitaani yakomerera bagamba Yesu afe ne bamuwaayiriza abo bonna abasitaani bali mu muwaayiriza abanoonyeza abantu ab'obulimba bamuwaayiriza naye nga tebamanyi nti nno bakola kimutuukiriza kati n'awunzika nga bamuwaddeyo bamukomeredde ku musalaba era afe omusaayi gwe gukole ki gutununule kati ebyo byonna sitaani yali amanyi abikola nti atulugunya mwana wa Katonda omugira nga kiwedde ng'amanyi nti amusse naye ng'obuweereza omwo mwe butambulira mu baana abantu bano betwogerako betulabanga ababi Katonda ate mwakifuulira ekirungi mu eri ggwe ayegguddewo kati nimpa amagezi abantu abali eyo ne bw'oba nga Katonda yayogera naawe mubuuze nwanidde kubeerawa ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe